twolekedde ekyatulese nate nagambye VJ Mark nga bulijjo wano nga bagamba Columbia Pictures ne VJ Mark Productions waneka baagala nga bulijjo nga bagamba bakutuusizaako nate nga bagamba Casablanca Film Works Production yegasse nabo wabula Alan Parker yenanyini sinema asooka tutandise nga bakulaga ekibuga wano bagamba Midnight Express wabula the following is based on a true story. It began October 6th 1970 in Istanbul, Turkey. Ndi byetwolekera basizirako ebyaliwo era ebyatandika ennaku z'omwezi nga 6 ogw'ekumi 1907 era lwe lunaku lutulaba olwaleero. Tuli mu Istanbul mu Butuluuki oba mu Turkey. Waliwo eyali alina byazinga akozesa kasoluteepu mpolampola biwerako bwasala bwazinga bunankali buno tetunamanya buki kubukwata bwateka mu foiro n'azinga tuli kwanjula kwako bwasuula erudda yabuteeka erudda ku soloteepu yatandika obwesiba oba kojja simanyi bulungi nnyo olubuto lwonna alujjuza yama n'asula akasoloteepu ebbali kwe kwambala twadde emabbali yasooka neetunuulira ndabirwa muvubuka muto mu myaka yena yeekapisi olubuto lwonna yasika omukka ne tudda ku airport ya Turkey yafuna tiketi ye nsi y'abasiraamu yemu ku nsi z'abasiraamu eziri ku Europe waliwo poliisi nga airport zonna bwe zibeera n'abantu abakola ebyabwe kakana ali mu line up yitegera check-in mabbali waliwo omuwalajjana munsonja katono sonya katono Nervous? What? Geez, I hate flying. It's something I ate. I think I've been poisoned. Are you just excited? agamba kyeka alina kyeyayidde kabadde kamweralikira okutuyana ennyo oba nayidde ekintu kirimu butwasimanyi kwe kumunywegerako girlfriend we Susan. You go on through and I'll catch up to you, okay? So I'll wait. No, go. I'll catch up to you. I'll lend you a minute. yamugamba akwate ekkubo yasigalwa najja musinkana edda naye nga alina byalina yasooka naddako erudda ntuyo zimususeeko wabula pressure olwo byeyeetaddemu babiyesibyeko ku mubiri yasooka neyizaako amazzi tetunaba kumanya ki nagambe kabaka birimu nga bulijjo bukedde TV tukuwoli kopi tozizanyirako ojja kuleeta obuzibu yajja n'asooka akebera emaali ye mweri etaddeko ne kasuspenda odi ali omutuyiri kumutunuulira yazaako obuggala amaaso n'asika ku mukkaawe enfunda eziwera kuno kwe kusala waagende fande we bali kati no kwe kuyingira ono basaakinga soka najjayo pasipooti ye kwata Chanta. Basket. ensawo kugijjayo
alabe birimu. Lubanga agageza kugaya mu kubuzaabuza wabula atuyano Kamala. Sanga mu frisbee. Kino ki? Frisbee. Eki? Frisbee bwambwa okasuka embwa nekagoba nekabaka. Omuzannyo tobutegerewo naawe. Bwambwa zibuzanyisa. Okay. Lindako. Kalubindi zagamba kuzijjako wabula atuyano Kamala. Laba yamala kukumuta agende oba ave wano. Balinye ekibaasi ekino batuusa wali ennyonyi kwe kudda eri omukwano girlfriend we bajja. She did. What? Janice Joplin died yesterday. No. Overdosed in Hollywood Motel. Never was anyone like Janice. Never was anyone like you. Knock it off. You never take anything seriously, do you? Nothing. Kakana ate mabbali wali abalabali ebiseera ebisinga tebeera eno balala okutuuka ku nnyonyi lutalo abakulira yajja ku kibaasi ekibalisa abaali kakano kubigenda maaso saaki zakuddibwamu abakyala bokka n'abaami bokka. Katonda wattu. Wabula abajjukira obulungi ina emyaka gy'ensanvu gyali mibi nnyo naddala kuzikojja we zaatandikira yatula wansi kwegamba muwala jana yagende ki kikyamu ki nkugambye kwate kuba gwetambula genda juka alina ekizibiti girlfriend we kyatamanyi Susan kakana julo bijjamu kati yabadde amanyi saaki ziwedde kwe kutereeza loodi yadda akebero batuli asigaddemu yawulira jja yamusongamu masiini owaayo tuli kuki kwekwata ebbali mbadde nonya pasipoti yange kale yitawo mangu. Hey, Harry, you better get rid of those grenades. Anti bagezaako okuziyiza kojja ezikuba ennyonyi bwajja yajja ku layini abakyala waasi waali abasajja muli eri kwe kumusindika erudda ku layini yekyakula ebitu yajja abikutte abijeemu bwe wamaze omusaakinga kutambula mpolampola abiitinge wano saaki una anaatera okukamalako bw'azizaamu gundi sokodde nga tetukebedde kwe kumuza erudda babiteeka wansi kakati kwe kumutandika saaki. Nga kumukwata ku mutima naye gukuba nnyo Kamala kumubikula esaati kojja bomu bonna bakira wansi ava wanika bagula tebaluse ono kyava dda n'abikkula yaseka busesi agamba sikojja mulimu kayaga. Wabula eno taki kakano kwe kumuyisaawo muwala jja n'alaba yamunyigira maaso tontunuulira yadde kuba naawe baba basobola okusikayo. Kakano bamwolekeza mu yafeesi eza security wano ensawo zonna bazitinkuula
buli kimu bajja bakyaza kati buli kamu kalina nagambye tukyali kwanjula twolekera byaliyo kano bankesale amanya amanya William Hayes William ani Hayes American ye Yes, America. ye America States. United States America afandu mwanajjo naavaawo kebera kayaga manya katonda watu Yesu Kristo William Hayes. William Hayes ani Hayes. William Hayes Hayes waliwo ate omulala yajja n'abaabukedde baagala bifaananyi ne bafanda bamukutte gwe kuyitawo olemayinja ate ati balina omufulumya amawulire okukwata Amerika n'enjayi kikulu tebagimukwasa vaayo afande yasokaano vaayo musembereko eno sekako tunula eri mu kamera ojja kuwona ekifaananyi kyange basi kwekwata ebbali bano bali kuki erino tebanaba nagiraba najjayo endala ekyo kyembagamba kati singa ebadde kojja omuntu singa abaludde abantu wano mukyaji ng'omuntu mumukebere buli wamu ono nenaddira batwala abawadde empyawo ono abatunya tabategeera olulimi lwogera taluwulira buli omwana ayombesa munne banenya munne katonde siti kakano kuno bamwambula bwambuzi yenna notuvumya bosi kati katulabe gyosigaza endala amaze esaawa ali awo boga lulimi lwatategeera kakano waliwo eyajja Howdy, Billy. kibire How you doing? Okay. oli otya I think these gentlemen have finished for the time being. If you'd like to put your clothes on. ndowooza abaami bano bakumaze wali yambadde engoye z'omukadde kano mu Amerika bafuna kokunywawo Korku görmüyor musun Billy? The officer wants to know if you're afraid, Bill. ofisi aga kumanya enjayi gye wagijja I'm not afraid. oba otidde n'okutya ko sitidde Lüzum yok. Eğer bizim için çalışırsan yarın tiyare alacaksın, ne figür gideceksin. Tamam mı? The officer said there's nothing to be afraid of. tewali nsonga laki otya Cooperate. kasita okolagana nabo Yes. kono ddala Tamam. Şimdi söyle bakalım. Esrarı nereden buldun? Where did you get the hashes? hashishi wamugjawa I'm a cab driver. agamba muvuzi wa takisi Bazaar. yamuguza ku baza Beer, Chifroden, Chardonnay, beer, Calvert. Güzel. Eğer görürsen tanıyacak mısın? Would you recognize him? osobola omujjukira oba omulabye ye I think so. ndowooza nsobola kakano bamuyisaawo kwe kumwolekeza mu butale gye yagambye gye yasanga lodi yamuguza bali motoka ne munywanyi mmeri kuli Daniel Blowing up planes and all. Stupid. 4 planes in 4 days. agamba
kyali kintu kya busiru. Newspapers and what would our... Anti ennyonyi bazikuba ennaku zino. Wakola ensobi okwetika ashishi mu kaseera kano. Didn't have heroin. I'm not up on all that or drugs. Drugs seems to me, Billy. It was my first time. Agamba Benja ganjaga kodo gwe mundi gwagusooka. You see, right now, it don't really matter, Billy, if it's 2 kilos. Kati kyali kikulu oba olina kilo emu oba grams 10. A drug trade. Eno takisi Amerika. With the consulate. Something like that. Okola na consulate nti ddala eya Amerika oba embassy. How much you pay this joker, this cab driver? $200. Bamubuuza sente ezasula cab driver ono kono $2. Sell it to my friends. Agamba ali akuguza banywanyi be si nyingi, kilo 2 zokka. You get a family back there? Ona family eka. Mother, father, brother, sister. Maama, taata, mwannyinaze ne muganda wange. Tough on them. Kigenda kuba kizibu gye bali. Yeah. She was on the plane. Agamba girlfriend we yali naye ku nnyonyi Susan. Know anything about it? Naye yali tanakyamanyi ku njala gye nali neetisse. Lucky girl. Yeah. Mwala wa mukisa. I was the lucky one. Well, let's hope so, Billy. Yeah, sure as hell. Kabano baatuuka mu katale. Jagamba jasinkano wa taxi yamuguza enjaayi oba hashish. Kika kyanjaga nakyo. Bajja bavuga. Kakano kwe kuvaamu kubaayo polisi yaga kufuna eyamuguza. Naye tetumanyi ddaani yamuguza. Yajja kukolekera akafo akamu. Kalinga kakafe. Banyula bisisya n'ebisigadde. Kwe kuyitawo yafuna weenyiga n'atuula. N'abagwira ddala Abamerika bajjangawo bangi. N'abantu okuva mu nsi endala. Walu era abalaba lirudda. Kakana abapolisi bano baali bamugiddeko okulaba omusajja yamuguza enjaayi. Era kugobera bayingidde. Wayingidde bo walinda kubalaga bulazi muntu kyekyuka. Yatambuza amaaso waliwo kyali ali ebweru ku takisi. Musujja alina babboyi be. Kyava banyigira amaaso anti yooli wabweru. Okay. Kyava bayitawo ono wagatambuza eno. Kakano kumbe ng'omugezi bw'aba anoonya gaapu. Bw'alaba fulumya ogenda okukwata oli. Ye yayita manju atemi. Ono bamukuba saaki. Mumbeeredde ki? Kakano wuno agumaza mbiro kati. Banywanyi bagenda okuba munywanyi tebamulaba ate abalaga eyamuguza enjaayi. Kakano kwe kujja omuyaya ate atema butemi. Kakano kwe kutandika omugoberera naga tukyali kwanjula kwako. Vijema kabiri munga bulijjo. Bukedde TV tukuwoli. Bakayise Midnight Express. Yadduka ayolekera erudda. Kwegwa mu nkoko. Oba basalira enkoko. N'anoonya waali akanvaali ng'abasajja bapoyesa. Enkoko z'ekyanza ate gugwana. Ho! Yafuna waagwa. Kinjaje kazisala. Kakano yesika mpola. Dabwagwa mu box ate egudde. Kumbe bawulidde. Kujja bamusimbeko buto. Yagwa mu kizimbe ekimu. Alekedde waggulu w'amadaala. Kunya wasobola okwekweka. Budde bukyali bwakumakya. Bantu abasinga baali bakyebase. Bwalabiriza oba balodi bakyamugoberera.
nakyala kukuzaawo waliwo yajja kulingiza kuza amaaso ng'alabika agenze kiwedde yasibira ku luto geza okusegukayo enki endala emu nja kwekubira buleti ye America obwongo musajja alina enugu ono kaakano bamuyisaawo na mmotoka ku luno olimu n'okudduka kwe kumwolekeza erudda mugamu ku makomera agasinga okusiba wano motoka ya polisi Dear Mom and Dad, w'omukwano maama ne taata hardest letter I've ever had. eno ebbaluwa ekyasinze obuzibu gye nali nfunye ettabu okuwandiika That you never have to know about it. But that just isn't possible now. nali ndowooza temulimanya ku bino waba tekyasoboka kati But what can I say to you? naye mbagambe ki I'm sorry make a difference? oba mu nsonyiwe ekisobola okuleetawo enkyukakyuka Hey, you must be feeling. manyi bwe muyinza okuba nga muwulira ennaku olw'ekikolwa kye nakoze eky'obuswavu bw'ekityo yalula gy'alina okusula loodi gwe okumusindika amuyingiza Have a blanket. agabambi yeetaaga kabulanketi empewo mpitirivu nzibu Could I have a blanket? njaku bulanketi n'ebikeko No, sir. Too late. Tomorrow. obudde bugenze paka nkya leero empewo ejja kufuuwa Ikechelewe. Night. seero sinsibe yasooka n'atuulira akaliri kwagenda okusula omwana akulidde mu sente zitenkanika mu Amerika tewali yadde ekyokwebikka waliwo yayita التشلة ما عنديش جافتها افتح الكودري قديم للتشلة الاسفل وجيب له هذا. Can you speak English? yogera luzungu Okay. Open. Blanket freezer down. yamugamba kire wansi mu seere ya wansi waggule wali bulanketi olujja lumulagiridde kyava afuluma olulwe n'agenda gyeyo bulanketi kuba bamulagiridde bulagirizi kyava ajjayo yajjayo na bbiri ne bwe amuweeka amulagiridde kwata mutaka yamukimirawo ani yagambye okugyayo bulanketi gwe ekisajja ekinkuba eki ok kakano yamuyitira mayinja kumuyisaawo bamusibye ne kantuntunu mangereza bamwolekeza erudda kumujja ku kantuntunu yonna gye bamulese mukama yamanyi mu Amerika omusibe bw'okwatibwa olina okulabirirwa olina ne rights ezizo waliwo ate omulala eyajja kamenyo wuuyo I need a blanket. I was. nabadde neetaaga blanketi nyempewo enzita ok William Hayes William Hines, William Hayes Angela, Chuck Scheller, René. gwe twala blanketi nga tolina agikuwadde akyali mukulwajja nabadde yitaaga blanketi bakuba ono bamala bamwambula tandika okuba ebigere bimutambuza okugenda okutwala ebintu bitamuweereddwa maama nyabo nage tulaba asinzirako ebyo byaliyo
bw'amala omukuba amaanyi gamuwedde yamusitula kyonna ekyaddirira obwa sinema mbumanyi bwayitawo ebbanga eriwerera ddala waliwo abanywa kasegereeta erudda ntaka lwadde engulu wabula n'amaanyi talina yasituka nga buli wamu wamuluma waliwo abali awo wabula balabika bazungu owaayi olina okulwana osituke ebigere byonna bisiba ebbandeegi nga bamugamba ate kukutambulatambulako otherwise ebigere bijja kuzimba kwekumuwa kasigala nti kajja muyambako omaze ennaku nga tomanyi bikwatagana nansi nga bamugamba bagenda mutambuzaako mu lujja afuna akangubanguba Getch results in his Turkish. It means may it pass quickly. Looks like a cheap hotel. Only the room service is lousy. I'm Jimmy Booth. nze Jimmy Booth. This is Eric. Something. Oye Eric munywanyi wange ndozoba mu Swedish. He cleans you up. Yakulongoosezza. Billy Hayes. Nze William Hayes. Used to be. Nali wakiri. Buli kimu wano mukomera weekiri abazanya ekigo abali ku kalata ebisolo abatunda kakaawa ng'ekkomera bwe yali badde ab'ebitumbwa nabo mwe bali buli omu agezaako kunoonya 10 nga musibe bamufulumya kano katambula n'efimbo yake kabuusi kaludde mukomera agamba peacocks ze bakozesa wano mu kifo ky'embwa gwe kasasiro alapi alina fimbo anti babbi abatemu bonna bali wano teweesiga n'omu ku bo oyo Rufiki era takoze lugambo bitoke bye bigwa bakusiba ki agamba hashishi wa ku airport nga nziraka ha Think so? Yeah, I think so. The good old USA. This is Turkey, man. yamugamba eno si ye USA eno Turkey okusangana enjayo n'oli mu buzibu. Don't pay too much attention. Anything is possible in ekintu kyonna kisoboka wano about if they bayinza okusiba position abo basobola okuwa bail ne bakuta n'otawanyika n'odduka n'otadda mu kooti bail make bail, you're free. You can get yourself a fake passport. anti olufuna bail awo osobola okuyiya fake passport n'odduka See where that gets you. kalulabe kijja okutuusa omanyi byatuka ku munywanyi magezi More fasuya beans, Billy baby, before you taste a hamburger again. yamugamba ebbanga lijja kuba gwanvu nga tozzeemu kulya ku hambaga kyonze kikakasa Oh, the law's never wrong, asshole. Fucking law is. agamba no kooti teziba za mazima wuuyo akuba buli omu wano mukomera alapi His nerves. What's he in for? He was caught stealing from a mosque. That's it. bamukwata bba mu muzikiti He steal. musiru kamala That's all. That's all. Jimmy has more balls than brains. He was in for a year and a half before he even told his parents he was here. What about you? Hashish. 90% of the foreigners are in for hashish. Yeah, well, what'd they give you? 12 years. How much you have? 100 grams. Safish. 90% of the foreigners are in for hashish. Yeah, well, what'd they give you? 12 years. How much you have? 100 grams. 7 years. bamugamba Max amanyi ebyabannamateeka amaziwa n'emyaka nga 7
uno nabwe yekubaawo Gastro. Stomach medicine. It's got codeine in it. Best I can do around here. Max? Lawyers? Yeah. Well, there's no straight lawyers in Turkey. All bent. Bent as hairpins. Occupational necessity. Special classes in corruption at night school. If you get suspected of honesty, then you get disbarred. amale bya buli kooti. I knew a lawyer fellow once. agamba nalodi gwali amali gwali baita Laroche. That Frenchman off. Mufalansa. Laroche. Ooh, big smuggler. Yali smagala munene oba akukusenjaayo munene olwo yamuwuliriza. He put enough bread in enough pockets. Yasanyusa ensawo eziwerako Vanished. n'afuna beiru n'alyoka abulawo. His name? Amanya ge lawyer. The lawyer. Amanya ga lawyer. Ani? Lawyer? The Frenchman off. Eyawuliriza Omufalansa. Yesil. Yesil's his name. Yesil ge manya ge. I don't know anything else about him. Uyo. Yesil. Best thing to do is to get your ass out of here. Ng'amugamba ekisinga kwe kuva wano ne Midnight Express kyekyo. Catch the Midnight Express. Midnight Express kyekyo. It's not a train. Train or is a train? Word for escape. Ng'amugamba kigambo kyetukozesa wano ekitegeeza okudduka. Bamugamba engeri yokka gy'alina okuvaamu wano. Ebyekkooti tabyesiga. Ng'alina kukwata Midnight Express kudduka. Kabantu adda erudda. Ebbanga litambuddeko. Musango gunaatera okuwuliza. Waliwo abalo babiri abamulindiridde. Baamuleeta. Bambye mukadde we kitaawe. Kaviri baakatema dda. Ye wadika ebbaluwa ng'amwetondera lw'ekikolwa kino eky'obuswavu kye yali akoze. Muzadde abamuzadde yatunula mutabani we. Okubaviira. Naye ng'ebintu byalabe mu bbanga alina ettono lyokka. Taata nsonyiwa. Ebyerabire kati. Punch in the nose later. Ennyindo yo yagirumye edda nga omaze okuva wano. Right now we gotta get you out of here. Mukadde kano nina okujja wano. There's a suit I bought for you in Istanbul. Agambye amugulidde esuuti mu Istanbul asobole okwambala okunyirirako nga bagenda mu kkooti. Yawulira essanyu. You all right? Oli bulungi? Agamba ye wabula amazima gali nti nedda. Ebintu byokka byalabye mu nnaku zino entono bisinga byalabye mu bulamu bwe bwonna. Bad. Couldn't make the trip. Ati maama omumanyi tiyasobodde kujja. Susan told us. Susan yatugamba buli kimu nga tunaba natuwandiikira bbaluwa. We need to get her to come back here and era nga tebamukkiriza kudda wano. How's Rob? How's Peg? Yabuza Rob bwali ne mwanyina Peg. Bali bulungi. None of the neighbors know. We told them. Kubalirwana tewali amanyi twabagamba nti olwala bulwazo n'eddwaliro mwoli. Oh, this is Stanley Daniels. You see. Ono Stanley Daniels. Lily, nice to know. Commissioner. I want you to know we're going to do everything. Oba konsula Jeno wano. Lily, thank you. And that's Nestit Yesil. Nestit, yes. Oyo Nestit Yesil. Munamateeka gwagambye gwetaaga yawuliza Omufalansa Laroche. But you must not worry. We are acting immediately. Amugamba teeraliikirira bintu bagenda bikwasa mangu. Everything. Era kijja kugwa buli kimu. That's right.
Mr. Yessel, I understand that if you get bail, baŋŋambye nti singa tufuna beero omuntu osobola okuyiyaawo n'otawanyika. That's what we're shooting for. Ekyo tulina okukola ekyo. The Daniels and I have been in touch with the State Department. Era nga gamba Daniels naye badde ne State Department mu America nga boogeraganya nayo. Nixon has upset the hell out of him. Wabula Nixon yanyiza Abaturuki okukamala. Right here. Nixon yali president mu kaseera ako. Era buli kye bakola bagezaako kuwa America ssomo. Teweeraliikirira. Not of his stage. Ngalabika abwenyera. Wabadde ki? Agezaako butamweralikiza mugamba tewali. Naye ng'ebimutuuseko mu bbanga eryo tebyenkanika. Yagezaako kunyumya naye. Okumugumya ali mu kweraliikira ng'omuzadde. Wabula musaatu kino takirabangako. I tell you the truth, I think the food is lousy. Agamba emmere yaabwe alowooza yonfu. Era yesuulira ku Hilton asuula jajja okulya chipusi. Tagenda kwemwokolera ku bintu birala byonna. Eat at the Hilton every night with steak and French fries and lots of ketchup. Naye akimanyi kitaawe eri ayise mbingi okujja wano. Why did you do it? Lwaki wakikola? money. Taata sente. Look, I know. Manyi ebintu ebyo mubinywa. Drink booze, but taking it across the board. N'abakulu tunywa omwenge naye okukwata enjayo gisaza boode yali nsobi. Taata. Get me out of here. Nzija wano kyekyokka. Ngenda kukola buli kimu. Tight. Let me work with Mr. Daniels and Mr. Ngenda kikolako kino ne Mr. Daniels ne Yesino. When I get you. Tulabe ng'ova wano. Hey, Billy. Bire. Okay? Okitegedde oneesiga? Okay. Kale taata. Dünyanın gözü şimdi Türkiye'de. Twada mu kooti batafutano kiruga. Omusango guyimbudde okumala ennaku. Her gün balina closing statement. Wabula bali mu lulimi. Sayın Yargıç. Lwewaabwe. Sonraki dönemlerinde terk edilip onono yalinga prosecutor. Çevirmeden adımızı temize çıkarmanın zamanı gelmiştir. Hakkımızda yaratılan izlenimleri değiştirmek için wabula ne byayogera tabitegeera. Gibi sapıtlı laba Allahsızca davranışlarıyla Türk kültürünü, örf ve adetlerini hiçe sayan tüm yabancılara karşı Türk adaletinin doğruluğunu ve gerektirdiği tedbirleri almalıyız. Öncelikle bu Amerikalı William Hayes'e kaçakçılığından dolayı azami cezayı verip Türk adaletinin doğruluğunu ve hawulira Amerika kesme çuçururu etmeliyiz. Dolayısıyla uyo tek mahkemenizden mulamuzi awulira ömür boyu ağır hapse mahkumunu wabula obusungu bwalina buyitirivu buzibu. Yamaliriza. Dus ik keur het ergens zat bij. Maak hem mulamuzi n'addamu. Je werk zien tot plantiaatje gelecteerd. Kooti n'ajandijaninga bakudda. Buli kimu ekikola mu lulimi lwabwe. Naye nga balinawo munnamateeka omutuluuki abitegeera. Badda. What did that prosecutor say? Prosecutor agambye kitomweraliikirira. We make our case. You are very good. Omusango gwaffe gubadde mulungi nnyo naawe obadde musufu mu kaguli. Baalindira okusalawo kw'omulamuzi bali wabweru. Baalinze judgment kati. You know. Mr. Hayes, the judge. Bamuyita. Asituka omulamuzi ayingira. Wabula kano kadde kati kakusoma judgment oba okulamula musango gumaze okuwulirwa. Yatuula wansi. Sanike is raar, Burundu Matsushuile. Burundi Masushule. Raisile makemimi. Lwodaga kiruga. Musatu byawuliriza. Seneo. Teri amuvuunulira teri ki ne kitaawe. Akabasilaris sera bin kapartio.
Dear Jimmy Solsu. Kabul etmiyorum reis beyefendi. Prosecutor nga yekyanga mulamuzi yava 2 months. It's good. bamusiba emyaka 4 n'emyezi 2 bamugambe kirungi Maybe 1 year taking out the sentence for good. anti bwobakusiba omwaka gumu osanga bayinza okusonyiwa olw'empisa ennungi ne bakutanga obudde bukyali. Sentence for smuggling. Prosecutor abadde alajjana nti bakusibe bulamu bwonna mayisa. It is a great victory. Bamugamba obuwanguzi bunene wabula myaka 4 n'emyezi 2. Kakati nno esawa yatuuka okulaba ku kitaawe omundi ogusemba kuba kati bamaze omusalira naye Musa toyinza nakikiza kitaawe anti tusobola okwapiiringa nga boogedde. Daniels naye agezaako okugula ne consulate ne gavumenti tugenda gezaako buli kimu. Kano kaseera kazibu nnyo eri omuzadde. Taata amusaba be nampisa nnungi. Kale Bire. We are going to get you out. Tujja kujja wano. Promise you. Nkusuubiza. It's stupid. Pull anything. They can play with your sentence. Yamuga tebayinza kuzanyira ku sentensi ye. All right, now. Kati. I'm putting $500 in the bank. Agamba tadde $5 mu bank bw'aba alina kyayagala asobola okukifuna. Nanko kujja buyaguzi toothpaste. Musatu ng'alaba kitaawe bambi tateredde. Sigala. Sabuni. Yabuli obusungu bwonna n'abukuba ebbali. Kubanga ono omwana yamuzaala. Kyokka amazima kati alina okugumira embeera tagenda muleka no myaka 4. Kandi kati n'okwerabira mutabani wange nga muleka wano. Yayita Yesu Kristo. Baatuuse dda Bamangereza. What? Nzikiriza singa mbadde nsobola okuba wooli n'alibaddewo naawe. Akimanyi bambi yawulira ennaku. Taata nkuyagala. Kubanga adde yakola ensobi bambi kitaawe abadde naye ebbanga lino lyonna. Jjayo omusibe waffe. Musatu yawulira ennaku. Kuba tuzaalangako bino ebimu tosobola bifiiringa. Yate omukono gwe naye nga taguta. Bitula basinzirako ebyo byaliyo. Nagambe Vijay Mark, the one and only Saba Vijay, king of all Vijays, a true son of God and brother to all people. Tayinza kikiriza musajja watu. Lodi gwe kuyitawo. Anti kasasiro gwe nja kutwala omutwe gwe singa omukwatako yadde. Oba gwe oli kuki kulukuba. Yamid. Musatu yadda mu sseero. Naye nga kitaawe yamusabye abeere n'empisa ennungi osanga ssente sibayinza n'ogisalako. Waliwo n'obusobozi obwapiiru n'ebirala byonna. Yatunula. Wabula kati atandise okukikiriza nti agenda kumala emyaka 4 n'emyezi 2. Yakka wansi. Otulo tuganya okujja. Ateeberezaamu emyaka 4 engeri gy'anaagikolamu. Nagamba tulaba Midnight Express. Tulaba abasinzako ebyo byaliyo. Yagaze erudda. Bane banywanyi babeera Max Booth n'abalala. Bwe bulamu bw'ekkomera yakira amadaala. Kwekwata akakapa. Dear Susan. Omukwano Susan. 1970 has now passed into 1971. Anti nsanvu awedde tuyingidde ensanvu mu gumu. You never know you're gone. You can fade so far out and you don't know where you are anymore. Agamba obeera mu kifo ebbanga eggwanvu n'otuuka n'okwerabira wa gy'oli nate. It's the physical pain which hurts all over.
You can't isolate it in one part of your body. oyinza okujja obulumi obw'ebirowoozo mu kitundu kyekimu eky'omubiri wabula mu ngeri emu b'endala bulowooza ku babo obusibe bumenya. Ole buusi tayagala kumanya yabba muzikiti tekyamusibisa ye tayagadde kulwana bitooke bye bigwa. Shirla burla, which means like this, like that. Yatandika okuyiga olulimi olutakisi. All foreigners are ayip. They're considered dirty. Agamba abagwira bonna babakazaako ayip kuba batwaliwo kuba nti bakyafu. Do it every chance they get. There are about 1,000 things that are ayip. Agamba ebintu bisukka mu 1,000 ebiri ayip. Below the waist, but not above, because that's intent to kill. Laba. So everybody runs around stabbing everyone else in the ass. Buli omwe ebiseera ebisinga weesanga ng'ofumitiddwa kya bulijjo nnyo. I know it must all sound crazy to you, but this place is crazy. Nyinza okubulikka ng'omulalu gy'oli wabula ekifo kino ddala dalujereere. One day one of the new kids was raped in the children's caucus, so they picked out 4 of the worst kids. Bagamba akamu ku bato kakolebwako ebyambyone ne bakwata ku buto obuna obwali wano baali bamanyi nti bwa ddalu. Tebamanyi na kumanya baba bakikoze. Njagala olabe kubatereeza. Manja wuno n'obuto bwe. Bano baana be kwate kooti barasipa badde batwala ku ssomero yitawo tutandika okkuba bwana buto bwakuba n'ababe balaba wabula nga n'embonereza gyabonerezaamu yakitujju ddala. Nsaatu yavaawo loodi kyavazaako seppeewo ne kooti ye. Tugende mujye tugende. Cordon move. Ole Max mukwano gwasinga okuba nekakapake. Kaganya okujja leero. Yonku basinza okulwana yagenda okujja nga akamalawo emyaka 7. Budde bwa kiro. Ekisinga okumenya wano obudde tebutambula. Buba tebulina gye budda kubanga bano tulina kyokola. Yawulira okuwoggana kulya kapa ekaaba. Kigaali kiyita. Mukama yabujjako eddiba lunaluyise. Buli omu yannyogoga. Munywanyi yatunula. Max kwe kuvaayo okuza amaaso erudda. Buli omu ng'akasirikiro kayitirivu kakapake waliwo yakatuze ekigaali we kyayitidde ekiro. Kyokka bwe bulamu bwe kabadde kamuyamba okukola obusibe wano. Yakalengera kyava alinnya ajja akajeyo. Bonna bamanyi obulumi bwaliko. Bakatugisiza balubu bambi yakeetikka. Ate waliwo ekyokola. Gwe gulodi kuli gulifiki n'afande ya midu.
gwatundanga buli kimu wano ebimba byafande bagabana ensimbi gutunda bukyayi sigala n'ebisigadde abantu batu buli komera babeeramu sautana kyakolo kujja kuguma kakano 72 lodi emyaka agitambuza munamateeka yesiru era azze okumulabako. Video, you alright? Oli bulungi? The new American ambassador here is following your case very closely. Nga bamugamba American ambassador omujja wano musango gwagobera n'enkaliriza. But yagala kimu kuvaayo. It is quite possible. Naye waliwo ebisoboka. Proper amount of money, it is possible. I can convince certain officials. Agamba wabeerawo obusente asobola okumatiza abakulu abamu. High court in Ankara confirmed the sentence of a lower court in Istanbul. Nga bamugamba kooti ya Ankara esobola okubuzaawo empapula ze. Ne bamuwa beyiro oba muweera beyiro bagenda okugwa ku mpapula ng'atabanyise eddaali mu Greece. Alina kuwa busente bakulu basobole okubuzaawo empapula. Nga bw'omanya ebyabakulu kaza tubayo obusimbi bakulu nga 10 tulina okuliisaawo. Yabirowooza naye nga kitaawe yamusaba nnyo weeyise bulungi obusibe bwojja bumalawo badda mu seero kaakati nno kwolwo Booth yajja. The blueprints to the prison, man. Ezekkomera. The German cat, an architect in the hospital. Agamba lo German architect mu ddwaliro gwe yasanze. Ekkomera lino baalizimba ku bizimbe ebirala ebyaliwedde ebikadde. Max yazitunuulira gwe. Now there's 2 ways out of here, right? Waliwo engeri bbiri esobola okukutolosa wano. It's over the roof. Esooka ya ku bbaati. Maybe 1 person, 2 at the most. Muntu omu babiri basobola okuddukira awo. Engeri y'okubiri esobola okutwala abangi. Is under. Eri wansi wa kkomera lino. Tunnel? Tunnel? Wait a minute. Are you serious? Oli serious tugenda kusima tunnel? Manchilla prison, not Stalag 70. Why? Fuck face, because it's already built. Agamba tunnel yazimbibwa dda. Ekkomera lino baalizimba ku shaft. Abayisirayiri baali bateekayo mubayitanga mwalimu emyala mubayitanga bejayisanga mu kazambi mu kinaabiro we wali ekkubo kujjawo buloka ng'ogwa myala ng'oli weeru nze awo endi ku bisenge muno tulina kuba bino ebisenge bino kweri. Right next to our shower. And we get in there, he said. Boy. Catacombs. Bloka kijosima. Too long at all. Kwekonako. Must be around here someplace. Keka baziikayo gye bali eno ndoza batubulira banaatugulira buloka ze bazijjawo. Lekera okusaaga. Shit me, man. Okay? Jimmy, how do we get into the shaft? Jimmy, tukatya ku shaft. Just knock 3 times and say that we're a friend of the deceased. Andoza tulina kuyita baafa tubagale tuli mu mikwano gyabwe. Need no fucking gastro head along on this trip. Agamba batayagala kiri gyali genda ku lugendo luno. We go through the wall. Tujja kuyita mu bisenge. Muki? We go through the wall. Mu bisenge? We go through the wall. Tujja kuyita mu bisenge kyakabwe wanyodde ki. Kwe kuyitawo. Ye munyiivu bate baagala ye yeetabiddwa wano. Kuyitawo. Tavaako fiimu ekujuga ali aluddewo owala pi nga bulina. Yayitava nnyo mukomera muno bamusibaasiba nnyo. Kakana agamba pulaani yali ntuufu ekifo akirabi. Ngenze nenkebera bulooka ez'omu kinaabiro. Ne kaseminti kavaawo kasa tufuna ba screwdriver baki ekintu kyonna kyonna ekisobola okusimaasima. Kyetulina okukola. All we have to do is use gastro head screwdriver. Tulina okukozesa screwdriver tusimeesime. 3 stone. Seminti
yabootera dda olumangereza. Squeeze through, put them back, and get nga tujjawo buloka nga 2 nga tuyitawo nga tumala tuzizaawo nga twegendera. The catacombs. What do you want, a door? Oyagala luggi okudduka bw'oba olinda luggi bibyo. Sewer system. Agabanya kukozesa sewer systems enkadde. Come up someplace in Istanbul. Agamba zigguka mu kifo ekimu Istanbul mu kibuga. Catacombs down there. Tuyinza okusibira mu section 13. Vaawo gwe saagala. Boy. Billy. The tunnel or the roof? Tukozese ttano oba bbaati. When you walk, Ricky's there all the time in the roof. Siri mwetegefu kuyita mu kisenge kyonna ate ruufu wali obuzibu. Jjuka ate yeeraliikira ebigambo kitaawe yamugamba. Okumukwata ng'agezaako kudduka bakwongera senteesi. Kati avuze kumpi emyaka 2 kwenda n'emyezi 2. Musatu atyamu okukola ensobi. Kale mugende mwegire. You choose your own death, babe. Mwe musalewo okufa kwammwe nze ngenda kutawanyika. I'm taking the roof out of here. Ngenda kukozesa bbaati nziruke nve wano. Kasita ndi omu. Ebyekisenge mbivuddeko. Musatu atya okukola ensobi ye. Kaakati no bakwata munywanyi ng'agezaako kuddukira ku bbaati. Fimbo yakaaba. Bakuba ono. Lodi agenda omuvaako ng'afaanana ati Jimmy Booth. Gezaako kudduka. Ebbanga lyetoloolera wa sinema mbumanyi. Ne Musatu yakola mpisa nnungi kuba busibe bwa bumaleko. Dear Susan, poor Jimmy was caught and beaten so badly he got... Anti Jimmy yakwatiddwa n'akubwa bubi nnyo. Bambi awandikira girlfriend we buli bbanga. Months. Era wakumala emyezi giwerako mu solitary. Seemed very small. But 2.5 years have now gone by. N'emyaka kati 2 kitundu giyiseewo. The Turks are slowly draining my life away. Obudde engeri gye butambulamu bunzijamu obulamu bwange n'obunafu bunafuya. Bano bafikadde kumpi nga baluganda bonna nga baabeeranga. N'okunaaba bambi oluusi banaaba bonna oluusi n'okwenaaza. How much I hate it here. Agamba enviiri zino kuzikuma nga nnyimpi zimuyamba okujjukira engeri gye yakyawamu wano. Muve wano bibajerega bwenaaza nga abaagalana. Ogezaako okukuuma emibiri gy'abaami n'okukajuza bakajuza. Kwani ugenda kukula wakati we ne munywanyi ono Eriki bakajuza bambi buli kumacha routine. Kubanga okola kitono nnyo ebiseera bisinga obeera tulina kyokola kati tukajuza kyangu nnyo omubiri gw'ogenda babano Juga Jimmy Booth yakwatibwa kati bamuteeka mu kkomera eribeera mu kkomera kyetwakazaako noho oba sanitarium prison monastery cave boogera ebigambo ebyenjawulo naye bino byonna biba byakukola busibe oba kuba busibe kubumalako. Era Musatu yewazo ebintu byonna bino ebisobola omuleetera okola ensobi nga kitaawe yamusaba. Yalengera munywanyi jjukira bwe babadde naye nga bagezezaako okukola empisa ennungi basobole okuvaano mu ddembe. Yatuuka waali kwe kumugumya naye osanga ennaku zanazikutula naye asigazayo ntiri myezi. Yajja wabule ekiwubaalo tikyebwalika kusiba mukomera ebbanga enovayo ng'oli mulamu si kyangu.
yawandika ebbali naye nakuzabuzaayo 53 zokka. Kabano omunywanyi yadda yawonye. Omanyi gye mbaddeyo? Oh yeah? When I was in the sanitarium. Bwe nabadde mu sanitarium. One guard on my... Naakye waliwo omusirikale omu yekka akuuma yo wange okuddukira. Wanted to. Why didn't you? Lwaki tewadduka? Because as soon as I could walk again. Olwafunyeemu akangubangu akatambula ate ne banzijayo nabadde ngenda kuddukira eyo. Ye buli bbaaga alowooza kudduka. There was another ward in that sanitarium that had no guard on it at all. Waliwo ne woodi etaabaddeko gaadi. Guys. What was wrong? Yalimu bakyali 3. Lwaki tebadduka? Simanyi. I think they were dead. Naye ndowooza baali bafu. Ezo lwaki baali tebasobola kudduka. Ekyo kireera kiraga ensonga lwaki tewaali akuuma. Owaayi waliwo akabankaluwa akajja. Nina okgenda baayi. Owaayi Daniel zampise kirabika bansalidde ku kibonereze engeri gye sikolanga kibi kyonna. Hey, Jimmy! I'm going home! Ngendaka. Ebule ennaku 53 zokka era akimanya. Kati osanga bagenda mutta. Yajja musanyufu muzibu. Nasabahera Bojo. What's wrong? Kikyamuki? Sit down for a moment, Billy. Tuula katono Billy, saagala kutuula. I'm afraid I have some bad news for you. Ntidde nina amawulire mabi. Is it Dad? Kiki taata mufuki maama? Nedda. It looks like you're going to have a new court. Kirabika bagenda kuzza mu kooti nate. What do you mean? Kiki otegeeza? Prosecutor objected to your sentence. Jukira prosecutor y'objectinga sentence yo gye bakuwa emyaka 4. Kakati omusango yagutwalidde ddala paka mu kooti enkulu. If you like it, a scapegoat. Baagala kukozesa nga scapegoat olw'obuzibu obuli wakati wa gavumenti ya Turkey ne America. The sentence. Sentence yo baagala gisazaamu yakuweebwa. There were 35 judges on the High Court. 20 balamuzi 3 life sentence. 28 basazizaamu ekibonezo kyakuweebwa. Katonda wattu katadde mu kooti kyokka abadde abuze ennaku 53 akoze empisa zonna ennungi. Bamukuba ebirango. Life for what? Bagamba mumusiba life imprisonment. Yaki just kukwata na busada undi otandise n'okumanyira abagenyi wabula kati yapangulukuka. Duka akoze empisa ennungi zonna okusobola okumalako obusibe. So now it's time for me to speak. Nozake kadde njogereko. There for me to say. When I finish, you'll sentence me for my crime. Olunamaliriza munsalire omusango gwange. Now, what is a crime? Naye omusango kiki? What is punishment? Okubonereza kiki? It seems to vary. Kirabika ekyo kikyukakyuka okusinziira ku nsi ne society. What's legal today is ekimenya amateeka leero moral because some society says ekya kikkirizibwa kubanga abantu bangi bakikola. Illegal yesterday is suddenly ekyabadde kimenya amateeka jjo kifukkirizibwa. You can't put everybody in. Kuba tosobola kusibira buli omu kkomera ng'ensi yonna esanze ekikola ekintu. This is right or wrong. I'm just saying. Ngamba. That's the way it is. Yengeri ebintu gye birimu. But I've spent 3.5 years of my life. Maze emyaka 3 n'ekitundu gy'obulamu bwange mu kkomera. I think I've paid for my. Nze ndowooza nsasudde oba mbonerezebbwa olw'emisango gye nazza. It's your decision today to sentence me to more years. Kusalawo kwammwe olwali okunyongera emyaka. Naye nakubambye mutta muntu abadde abuza ennaku 5 mu 3 yasumula ettaayi. My lawyer. Munnamateeka wange says be cool, Billy. yangamba bire bamukakama
bamulungi I'll get you a pardon, and then... nja kufunira pardoni nja kufunira apiru nja kufunira ki. Well, this has been going on now for 3.5. Ekyo kibadde kigenda maaso myaka 3 n'ekitundu. And I've been playing it cool. Era mbadde mukakamu. Good. Mbadde mulungi mu kkomera. And now I'm damn tired of being good. Wabula kati neetamiddwa okuba omulungi. You people gave me the belief. Bantu mmwe mwampa enzikiriza nga ndowooza nti nno muli benkanyi. 53 days in front of my face. Ennaku 53 naziwandika ku kisenga zembuzaayo. Gwe mugwagwa gwe prosecutor gwe. You be standing where I'm standing right now. Gasiya gwe so yasinga oyimidde wennyimidde olwaliiro. Something that you don't know, Mr. Prosecutor. N'omanya ekintu kyotomanyi. Mercy. Ekisa. You would know that the concept of a society is based on the quality of that mercy. Walitegedde nti n'abantu balamula okusinziira ku kisa kye babeera nakyo eri bannaabwe abazizza emisango. But I guess that's like asking a bear to shit in a toilet. Naye ndowooza kiringanga okusaba eddubu okutandika okusala ebyayi mu toyireti. Yaseka. For a nation of pigs, it sure is funny you don't eat them. Anti wakati w'ensi erina embizi empitirivu kyewunyisa okuba no temuzirya. Bano basiraamu, no nsi ya busiraamu. Wabula y'ekyayi. Christ forgave the bastards. Yesu Kristo yasonyiwa ba bastards. Nze sisobola basonyiwa. I hate you. Sibaagala. I hate your nation. Ensi yammwe. Hate your people. N'abantu bammwe mwenna mbakyayi. Fuck your sons and daughters because they... Era abaana bammwe ne baana bagende beegire kubanga mbizi. Bano basiraamu mwenna muli mbizi. You're all pigs. Mwenna muli mbizi. Temuyinza kuba bantu mmwe. Y'ekyayi ebyokuba n'empisa kati byamutame n'atuula. Ffenna tuwulidde. Mumusibe. Mumusibe. My hands are tied by Ankara. Emikono gyange misibe. Ankara yansiba kooti ya waggulu. Yamusomera omusango. I must sentence you, William ngenda kusiba emyaka 30 Agmaljular for a term no less than 30 years. oba emyaka gitaka wansi wa 3. Dismissal soon. Nkwagaliza gigweko mu bwangu. Maama nyabu bamuyisaawo kugiyakakola bayongeddeko egitaka wansi wa 3. bwowe n'emyaka 25 ovaayo na 55. Kakano yali yaganda okukola ekintu kyonna ekimenya amateeka. Jimmy Booth ya buli bbanga abeera agezaako kudduka yamukubira akayimba Max awulira. Bampadde emyaka 30 gye bansibye emirala. Sirina kyakola. Amaziga gamuyitamu. Najjukira ebigambo kitaawe yamugamba mu kusooka. Wabatandise okulalika nti ayinza obutaddamu kulaba bakadde be. Najjuka ne byamugamba nti alina okujja obutoffaali bwe wano kakibe ki. Yasitukirawo ku olwo kwe kutandika okuwuliza ekisenge bonna bosatule. Awo katuli you now you are talking. Ono Jimmy Booth ebyokudduka ali abyagala okukamala. Max Wood akosa jjiiko. Testing 1 2. Ne balina okulabiriza risiki. Ono alina olugambo lw'abafando okukamala. Bano nyawayinza okubeera shaft oba ekituli mu kinaabiro. Taagala kwongera ku myaka gy'asaavinze. Aba kirabika nzuddewo mujje muwulire. Wuliriza tuwulira tuzinga otutonya munde.
bwekiki ekyo nabagamba waliwo bbala tumaze sirika musirike Rifiki ajja tuwulira tugeze olaba amazzi gayengeza dda seminti wano ojja obujja olina okufuna kisukuludraiva kya Rifiki genda olete ekisukuludereva olaba ono akuba busingiizi kakano kwakwata ekisukuludereva okay lodi yebaka atunudde alinamu endali nagana okusima kaseminti babba kuno kuyisa kambe muzigo olaba amazzi bwe gayengeza edda bboloka kozesa kano kijiko kyekijja okwanguya babba kyangu okamala kakano yalabiza Rifiki naleta esukuludereva oba ali yagolobo nomuganda nga akola mu bumeme basimye yalabiriza Maxi oli yalina olugambo olutenkanika tulika siba basinga bebasi bali ku nsaya babba katambula mpola yawedde dda lindako tegwa munda jangu tugezeko jijjayo kakano kwe kujja bajetike kano kalaba ekitulinga wekiri bulungi nyo ekyomwala bakirengerako kiriya kituli mwala gwenyini tugeze nebajjawo neyokubiri ayawule bigwamu ali stede kiriya maama nyabo saakugamba bwe tugende si leero saawa ziri 10 kitundu obudde bwagenze dda tuzeewo buloka enkya tuteme nga obudde bukyali kanuka kujja bazizeewo basobole okutawanyika enkya bazisitula bazizeewo bwaja ku makya one Rifiki talina lugambo bitoko byebigwa bazizza bulungi juka ziri eno mu kinabiroke yafumira kacyayi katunda nebisigadde kakano bwaziba bafuna n'obwambalo bulungi leero bagenda okutema buli kimu kirina nze ndi stede bambi n'obubalwa bankaluwa wonna kale tukikole bafuwa ne kakando bambi batandika olugendo lwabwe baguse edda myala gye balina okugoba baguke mu Istanbul mu kibuga ekikulu baleke basala amagezi agabaddusa okusala booda okudda mu Greece zino sewage system zaaliwo dda ekomera ku baalizimba waggulu babano bagenda nage tulaba basinzirako bibyo byaliyo tulaba the Midnight Express Bukedde TV tukuoli vijema kabiri munga bulijjo
Baba no bonsatule Max, Jimmy Booth ne munywanyi Billy William Hayes. Yangu aleto butofu aliwo ye Max juke yali mukulukuluko okubasinga era yakyasinze okulwa mu komera lino kubagwira bonna abaali eno musatu n'okusekaseka tayinza kikiza nti batawanyika. Wegendereze togwa. Musatu yajja baba no bagenda kukutandika okuyita mu kazambi nenga binabikola kufuna ddembe. Laba batambulira essaawa eziwera kyekyo kakana okutuuka erudda okuweta ekkoona ngeno wakoma dead end balaka bablokinga eno katonda watu shit totabuka What the fuck are we gonna do? tugenda kukola kikati. What time is it? 4:30. Bagamba era ziri mu 10 kitundu tulina kuddayo enkya tuddemu tugezeeko tukwate ekkuba eddala paka tunafuna wafuluma. Tudde tusiringewo tudde enkya paka tunafuna ekkuba eritujja wano kakano balina okuddayo era bakwate ekkuba baddeyo kale okwola emisana lodi anokola buloka zengeredde wano yerodero buli kamu yakaloopa yaddukeyo mange what Rifki yagudde ku buloka zaffe bamanja bazijayo bamuyise woded naye nga tewali yaddusa abasibo namwe bali bosi nze kitulina kirabye sikiriza basibe kudduka okay no waliyo nebbala naye nga tewali amanyani yagudde wano yalambuza amaaso Duka Maxim Balwoni yasingo okulwa wano ate nga bati bakwatagana Rifki yadde nakatono nakamu nenga tebalina kubasobola ganti gundi yakikoze bagundi Noldu Sonny tewali yakikoze Mitsolo memishmedin Pizza me Tuturu kakati no olwokuba yaddukanga ennyo musatu gwe bakwata abadde yakavaayo rodi yajjula leero ekisajja kino naye oba ye Max n'ekisajja gwe wanzitira ne kapa yange obake kaseera nkugyewo kale kirungi gezaako janguze nange twekube anti omumanyiira oleba afande kibanakola amangereza nze simanyirwa mwesonyiwe tugende Max ekkubo lyabwe alisiranyiza nekyali bamukute bamuziza munoho yakwata kisu ye kuwolu omuntu ogukyusi yalowooza okutta omuntu omanyi kyengenda okukola nkimanyi ngenda musala bulago ku luno bulago bwe ngenda okusala
Nsatu Max Bambi amwetamidwa amugumikiriza obulambwe bwonna banga lyamaze bano mukomera bulalu takyuka ne kapa yagitta taluza nga kulumya muntu ena bula kataniso birowooza kuba eri bajja wano lodi yali tatanye ne munywanyi we bamututte munnoho musolitayi wagisi mufumita tekigasa ajja kuba afudde tunamukola kintu kimuluma You know, omanyi if you really did want to hurt Rifki, bw'obaagala kulumya Rifki his money, sente ze steal that and steal his life. kasita ozibba oba omubyeko obulamu bwe bwonna kuba mukomera lwatunda ebintu alina mutemu ago gwafuna singa tumanya bwe ziri If we only knew where he hid. tuba tumaze okumugjako buli kimu manyi we ziri Max vaawo naawe omanyi manyi bulungi nnyo gye ziri we kiba kyekimuluma manyi eziri mulaba ng'ayogera nazo azitunulira ayogera nazo buli kiro ziriwa mu lediyo ye Max wa the money sente ziriwa mu lediyo ye emabega wa ladiyo ye gyazikweka ensoka ki lediyo teyogera ayogera naye buli baakuba bwaziteeka buli lunaku okay omutala gona gwakoze emyaka gyona gyakamala mu kkomera Rifki okeera ku makyanga mweguli mulaseru zange afaana amidu afaana amagye gange gonna bagetise yaddukirawo afaana amidu akati no bamangereza mu kunoonya sente baatabuka banoonya sente ekkomera lyonna buli kimu bakimalawo bakisala dukati omusajja bwe yakolera sente nabo n'abatemerako buli kamu bakasala sente tezirabikako Rifki anoonya sente zaziraba bakebera buli wamu kwegwa ku binika ze zakyayi nga balaba obutundutundu ezizino mu kyayi sente ze zasalibwasalibwa zakoze amajaani enda ziri mu sigiri katonda wattu sente guwa zikozeemu amajaani eki okwata nga yazifumidde mu kyayi zonna bazisazesaze obutundutundu era ziri mu vvu kyokka bwe bulamu bwe bwonna ali amanyi waalifulumira nga alinayo akakaddewo obubiri yakabye bannaye bano basibe bamunywa Max asirise bali ku mboozi Max yeziga kataaba ke kanywa kaakano waliwo n'omutunzi wa kyayi yazze omupya ate ono alikkiriya kyaliwa butalina na lugambo ebinika zoli zonna bazisanyizawo katono gwe banywako kakyayi embwaka eyige ebadde tukolako nyo olugambo talina mukwano takyalina sente alina kine babosi bajja mujjawo wama munyoka kyayi tulikkiriya kati fe tuliko why I just got some news on Jimmy. nfunye amawulire ku Jimmy It's bad. si malungi The hospital, they ruptured his hernia. bamusindise mu ddwaliro ani yamuli bubi I guess he didn't. kakano lodi Hey, look at Rifki. lwadda laba Rifki What a suit. yafunye ne suuti empya kyeka bagimwaddemu kubagiza talina majja takyalina waaka kaakati no yali taze bulungi
batekakawo sitaakyaawo eyekimpatiira kubanga akimanyi bulungi entabo gye balina na road ate kukubanga yateeka sente ze mu kyayi kakano bonambu babasaakinga kumira no balisaakinga afanda ze Yuka yeye yali agenda kutiibwa Rifiki. Bir şeyler bulduk. Tewali kintu afande. Tewali kintu. Era tulabe. Baja ekibiriti awo kiri mu hashishi. Gwe. Nefula mba mkuba hashishi ono avuddewa. Max Dani ya mutunda. Wabula kikola just kumwesasuliza. Gwe jangu Musaga nse bosi legweita Bu hashishlen hashishi otunda wachi I didn't sell him anything. Afande sina gwenda linguza hashishi Bugaru bindi bwe ngambi hashishi otunda wachi Bu hashishlen hashishi ali agamba mutunda no komera ali yange ninga msata na musango tatundanga ko kintu Rifiki ali ova one nenda kasajja katubaka kuba kabonereza kubanga omusajja bwe yabakoleranga sente bakatutte kakano okuwala rodi yapangulukuka ali mukuseka bawokya sente zaye bazikola majani Rifiki kumwamba nsi yamutamaatamadda bulungi bamuta abasibe leero bazaawo buza kisajja kyabatamadda kwekwatika nakyo nenga kuno okulwana si kwa buntu bulamu yamusuna kubanga oli bwe bulamu bwe banywanyi be bonna lodi abamazeewo ono ebinanka ovanga ku muntu nga yeetamiddwa kujokisu saza omukono gwano gwasa takyalina kyawulira takyali muntu kyabajja nadduka alina waddukira bamayinja babagalidde ebintu byonna akuba bikube takyawulira na bulumi nja kukufuna baddi babe wanyamba akuba bukubi buli kimu oba muntu oba kikebe byonna jjawo bujja nenga busungu nennaku butapu bwonna abumenya tewali atuyamba omusajja tagudde edda otyo odduka nenga omuto takyategeera nakutegeera najatawanyike ojja kudda sebo takyafaayo takyawulira na bulumi kwekulisika bomutwe bano kumukuba tekimumalira namuluma bulumi takyali muntu naye olw'ennaku gyalabidde wano Rifiki nassa omukago ogusemba anti Gasiya wabula nnaku yemuleetedde obusungu buno omuntu mulamu waliwo atuuka n'afuuka ekyanta kyalina muntu yali takyalina ka buntu mu bulamu bwe kubanga buli kyagala bambi kimuggiddwako n'alindira ekinaddirira baakuba ono bagenda omujja nga balina kutwala mu solitale oba mu ddwaliro naye nga takyawulira bulumi takyaliko ki kawayise ebbanga mu section 13 for the criminal insane January 1975 nga wayise emyezi 7 eno gibateeka abapanguluka olukubeera mu kkomera lodi yagenda okuva mu solitale gye yasibira bw'olwa nnyo mu kkomera somehow olalukamu kati
kati abatuse mu stage gye babateeka babano babano banamukadde biki wali akasekere kakulumu kamala bonna abapangulukira mu makomera gye bateekebwa in section 13 gye bayogerangako mbwakuba kayimbo bakuba kayimba ki ne munywanyi bambi yasibira Max yamusookayo wuyo bulina kubakuba kasajja katu kakane road gyali kati mutwe gwavaako dawaya wabula mbwe yabuggala eri ensi sigala kwe kuyitawo takyagala kuba na mukwano takyagala kukola kintu kyonna si yagigalira bwerwe nasigala yekka yaze amaaso erudda kulengeri yalinga munywanyi we Max takyava ku mpingo nalaba kadiide eno n'akasekera engeri gye kabalumamu naye akimanyi ekisera kijja kutuuka abenga bo yayitawo terinyo kyokola yayolekera emabbali bantu bonna ensi yabasukkako waliwo abalinnyalinnyo okuva eno gye bagendanga tugambe okukajuliza kuba okugolola ku mubiri batandika okwetoloola kubanga kusaba buli omu asaba Katonda bamusalye ku kibonero kuba abalina engeri gyavaamu wano wabula abasajja abasinga basabye bakadye nokaddiwa n'envi zibameze abalazi enviri zibakutuse wabula lunaku basaba naye gwe kubegatta kutumanya usanga Katonda n'abamu awufu gyali akalombolombola naye akatuukiriza nabagambe kukomera kifo ekisinga okubeera okumpi neggulu naye oba toli musabi osaba waliwo eyajja oli America? Yes, America. My name is Ahmed. Agambe Ahmed yali abaddeko mu America. Though Oxford is my real alma mater, I also studied in Vienna. Era agamba asomerako mu Vienna. I study here. Naye kati asomera wano. They say I raped a little child. Bagamba muna raping omwana ekintu kyesaakola. They won't let you though. I mean. Naye ninga gwe ndi mashini enfu. You'll never go from here. Tetuliva wano. See, we all just come from a factory and... Fena tunganga bava mu factory abantu. Factory mix. Waliwo mashini ennamu ne mashini enfu. Mashini enfu zibasindika wano mukomera. Know that they're bad machines, but the... Kati fe bad machines. Ate mashini embi teyemanya nti mashini enfu. Kati fe tetumanyi tuli mashini enfu. Naye nga factory yasalawo dda nti tuli nfu yensonga ki batusindika mukomera. I think we've spoken enough for today. Muza twogedde ekimala olwaleero. Tannamunyega kigambo kyonna. Kumuvaako. Balino mukwebaka bonna ba yalaba obulamu buno n'atandika okweyongera ddala okutiira ddala tandise okakasa nti wakufiira wano wano baamuyita lunaku lw'abagenyi lubakyalirwa amaze ebbanga tatunulako yadde eri omusana
era ali aludde nga takyalirwa kasukedde nga bamusalira myaka 30. Bamuleta ebbali mu kalumu abagenyi gye bajja. Yajja atuule alaba omugenyi yali azze omukyalira. Barugula okuza amaaso muwala Janel girlfriend we Susan. Katonda wattu naye nga yeta kyafaananikako si oli William Hayes. Juka baali bonna olunaku lwamukwata mukazi wattu ennaku yamutta. Bire Billy, what have they done to you? banaye bakola ki? Yawulira essanyu wabula mu kaseera ke kamu n'ennaku amaze ebbanga terenkanekata yabadde ekitonde kye bayita omukyala oba omukazi. Naye ate mu byonna ono bambi yali girlfriend we maziga gamuyitamu. They called you a pawn in the party game between Nixon and the Turk. Laba The letters are coming in, Billy. ebbalwa zitandise okujja. Kampeni tandise okukolebwa mu Amerika okulaba nti bakuttira kubanga olinga nga pound gye bakozesa mu ntalo lwa Amerika ne Turkey. Kana amugamba kitaawe bambi yamuwadde Albani ku bifaananyi omuli ebifaananyi ku bigenda mu maaso. Wano wali ebifaananyi bya mikwano gye bonna naye nga wakalu. Remember him? Omujjukira ono The bank. waba talina gwalabawo. Billy, he's over in Greece now. Ali mu Greece kati gy'abeera. He bought a ticket. Yagula tiketi n'agenda mu Greece. Okay. For you. Ate kati walibeerawo connection naawe. Albani eno ngenda gireka wali. Obeerera oleme kwerabira bantu bo. Don't you care about anyone but yourself? Tolowooza ku muntu yenna kati okujjako ggwe. Yadda gyali bambi. If you stay here, you'll die. Ng'amugamba singa onoosigala munda awo oli wakufa ku ngeri gy'olimu. Get out of here. Olina okusala amagezi ove wano. Yajja amunywegere eno ndabirwamu nga bwali waddewo omukwano pek ng'omusiibula. Nakyala bamugulira afulume essaawa ez'okukyala ziweddeko. Wabula ku byala bye kuyalewo omukwano bikanga. Naye amugaa tewesiga muntu yenna toba na mukwano tokola ki? Kakano okwolwo yajja bakajuliza waliwo akalombolombo batambula badda ku ddyo. Kwolwo yadda ku kkono yatunula. Tona beebase okutambula nga adda ku kkono ye bimutame. Kubanga balona abali wano bunaku batambula badda ku ddyo bakadiida owaayi. Namukadde yajja avudde ne mutulo. Oyagala tukola ki? Tambula ng'odde eri bannaye ojja tusobanaye obulombolombo bwekkomera ojja tuleetera ebizibu bannaye emisango gyaffe gitabuke munveeko. Si kyayagala. Saagala. Deri ku ddyo. Saagala. Dda ku ddyo bannaye. What wavira oli bad machines. Bubo. Factory yensi yasalawo bo machine nfu naye zo tezibayita nfu. Yajja gyali. Good morning, Madam. Ensula machine enfu nga nze. Trouble if you go this way. Tulina kudda ku ddyo. Apiiru zo tezijja kujjadde ekisinga odda ku kkono. Left is communist, right is good. Right is good. Bonna bamukwata agaanya. Mukadidde wano mwenna temuva mukomera muŋŋamba nzire ku ddyo. Zikansabe nga nzire eno. Odda oli mashini nfu. What is the matter, my American friend? Kikyamu kimunywanyi wange America. The bad machine doesn't know he's a... Mashini yenfu temanya ati nfu.
still don't believe it. Tokikiriza. Still don't believe you're a bad machine. Tokkiriza nti oli bad machine. To know yourself is to know God, my friend. Okwemanya kwe kumanya Katonda. Olina okukkiriza nti wakola ensobi era oli mashini nfu. In time you'll know. Mu biseera ojja kukitegeera. Why? Nze ndi mashini namu. I know that you are a bad machine. Manyi nti gw'oli nfu. Naye nze siri. Do you know how I know? Omanyi bwe mmanya? Nedda. No, because I'm from the factory. Kubanga nze nkola mu factory ekola mashini enfu nennamu. Kati nze siri mashini enfu. Yadduka njuka abasigale bali mu akazoole. Ono yatiraga ono wa factory ate bwe bazikola. Bajja ababuli omu amakerenda. Kano gaba yambuka endeze eddalu n'akazoole ke baafunira mu kkomera. Buli omu bamuwa doziye buli lunaku. Naye ne bamuwa. Kumirako bwamirako. Abagenda okumirako anagamba apaana. Wama muzeeyi gw'oli obubi. Kwekwata alubamu gye baamuwa ey'ebifaananyi. Juka muwajja yamugamba teweesiga muntu yenna. Yalubani yo. Yaje emabbali mu kinaabiro ne toilet. No zirongo drop ezaffe ezedda. Latrine. Basinga bali eri mu kaboozi. Kyavaafuna jadda. Teri aliyo. Okay. Nabeera awo nga azze okusitama. Kyava gyakebere baamulaganga. Weeraba atali bifaananyi. Nuli mulingiza. Gwe. Sala byayi byo. Ewange vaawo. Bamugano kitaawe yateekayo ekifaananyi. Wabula mwalimu majja bambi obw'ekikumi. Mazima kitaawe era atuse n'okukusa ssente azimuweereze. Kuzibalamu. Mpitirivu nzibu. Wow. Nasooka ayawulako zayawulako. Yasooka n'azikuba mu ngatto kwekwata 1,000. Mukomera 1,000 lulinga nga akakadde ebweru okuba n'1,000 munda. Kati okuba ne$1,000 kya dolari. Katonda wattu. Yasooka n'akizinga naye era wejasanga 3. Kwe kuvayo n'alubamu ye. Yajja erudda kwe kujja wali munywanyi Max. Kulina kuyongera kuba munafu. Yamuyita Max. Maanyi geyongera muggwa buli lunaku. Ngenda kutawanyika. Nzize kusiibula. Bwe nsigala wano nja kufa naawe ojja kufa. Nyamba ekintu kimu tofa. Togeza n'okkiriza okufa. Kubanga kakibe nga kinja kudda nkukime. Bwe siri banze ndisala amagezi okulaba nti nkujjawo. Bambi yamunywegera. Ne Lodi kukubibwa kwakubibwa. N'embeera eri eno obulamu alina butidi ddala. Tati alina yadde embavu ezisobola okudduka addokola ekintu kyonna. Yayitawo. Fande n'abajja kuba wano babonereza. Kwe kuteeka ekitabo erudda. Kakana ejjamugo ojuka alinamu obusente. Atuna yitaagadde sente bitooke bye bigwa. Ensonga kyali n'omukwano ne Rifuki. Kakana 1,000 kyakirina mu ngalo. Yajja amugoberera. Barugala. Alright. Dayo. Dayo. Ndese bitu byamayinja. Afande yampisi yangambye mugoberere. Afande yangambye mugoberere. Yuga ekiruga akiyigamu. Nadduka bamulese.
Afande Hamidu. Ulagude kusena lonze sente. Nalonze sente. Obazani wani yazisude simanyi naye. Okay, kiriza otugenda hotelera kati mu line. Olabulunda ne sente noziropa. Kyabajazi mujjeko. Soka munywegera n'omukono. Kondere jam. Soko je kale yangu. Kumuyisaawo. Yagule ebbali ali naye. Yamwambusa. Nalinga sanoteri totwala mu sanoteri bami kwegayiridde. Alesi sente ky'omugwagwa mutwala mu sanoteri kumuyisaawo. Newe yakadde okukola amazima bamwambusa bamutwala ku fimbo eno gye babonerezanga eno gye bakubiranga okujja ne bakutwala mu sanoteri abaavanga ebiseera ebisinga basibiranga mu ddwaliro bakutaba kutukadde ebigere kubanga tukyategeera. Yamuyingiza erudda anti kati ogenda kukumbulira n'asooka aluwanika ebbali kwe kutandika okulinnya emikono kubeba nakamenyo sooka amunyiga omukasuka amukubye ebbali n'akuba anti ojja kinyonyoka kati yalinamu n'emize emibi yabasumula empale wajisa kumutome yagwa kanankani Medulo bolongata teyaddamu. Kana afande akazi kabaka weddemu akako ono ye wodeni atwali komera lino nsatu nakimanya kati kiwedde naye amaze okufiira wano bamusiba myaka 3 kati agaseko omusango gw'obutemu ate kutta mayinja kwe kulaba olutwalwa ebbali n'alukwata kati ku bibiri kwetta yajja agala omwongera buleti endala olw'ennaku gyamulabiza ne banywanyi be bonna naye nga takyasa yamaze edda okukala yalowooza najjukira ennaku nagyayisemu nga tekyagasa nasaba Katonda okukakana kikyokka kyalina okukola wabula ekyokukola takimanyi ekiddirira kati yatambula ave wano mukulowooza ennyo nga bayise ebbanga yajjirwa amagezi ebbanga lyetolwa tewali yazze eno bude bwalwa ggulo kandi eri mu kinaabiro waliwo indifomu eziwera yakwata emu agyesaze z'abamangereza yatambuza amaaso binabafandi byali kumpi ne geeti fulumira ddala wano kwe kwekaza yefudde mayinja n'atambula butambuzi bwasaba Katonda munda mutima walimu kuba muyimiriza ne security teno tewali nnyo kuba abatono temusibe tusobola kutuuka eno era eri atuusirwa kuba mayinja eri amuleese tambula akabutemera akawera asembedde okwolekera geeti esembayo fuluma wano waliwo akuuma waawo kwe kukkirira lodi ali kawulira asoma kabukedde kwekwe nga muafande munayitawo owaayi bamaze yakyusa akwata ebisumuluzo bwomala okugulawo birekawo maama miya kane kajja akasembayo lodi amuwadde ebisumuluzo amanyi mayinja munne
ngambye agulewo wamala okugula wabiteeka tayinza kikkiriza wabula avaawo nagamba tulaba Midnight Express vijema kabirimu nga bulijjo yalutunuulira bwe lusembayo kugula komera ino okudda ebweru n'alugula tewali yadde amukuba ku mukono yatambuza amaaso ebweru ekintu kyaludde okulaba n'aluzaawo n'atandika okutambula wabula bw'asaba Katonda naye ekyo kiza nno kiwedde kubanga ali mu ttaki wabula ali bweru tali ku bunyogoga tewali musirikale amukuuma tewali ki kakano agenda bw'asaba ajula okukaaba ajula okusanyuka tamanyi kikyakola yalaba omusana wabweru ekintu kyatalabangako kwe kutandika okwongeza kasipiidi mpola mpola tebatulengera bannaye nanga okwanguwa enyaate kwekongera ku sipiidi tewali amuyise daba akamotoka bwe kajja oba bakubye essimu bannaye kaweddemu n'akendeza sipiidi bafande tebanguwa era bannaye ebisiraani nga binajja omundu gwasisa okufuluma akamotoka kamwyitako buyisi kirabika fande ali kubibye agenda okulaba tebali amunyeze kiki nga kawe takalina kubyako abadde zoba bayise buyisi bano tewaliwo adduse kakati nno Katonda tasonga mirundi ebiri wano olina kuongeza speed kama mbaya ni mbaya nodduka ng'obuukamu n'ebibanda n'akoleza yabuuka namu nga bagamba on the night of October 4th 1975 Billy Hayes successfully crossed the border to Greece. He arrived home at Kennedy Airport 3 weeks later. nga bagamba yadduka nasa anadda mu Greece era atuuka ku Kennedy Airport mu America oluvannyuma lwa weeks 3 bakadde be bamwaniriza ne girlfriend we Susan naye nga tebayinza kikiza nti era simatuse ekibambulira kino one maama we mukazi watu munaku yaniriza omuto we bwati bwe yali afaanana we yaviirayo wabula yekka yasobola okunyonyola kyali ayiseemu butereevu ntakalaka semero kwati kuduggala nagamba vijema kabaddemu nga bulijjo tubadde tulaba Midnight Express mukama abankuumire ja kusinkana essaawa ze zimu enkya 3:30 nga bulijjo wano ku Bukedde TV 2 wokka akuume